Muswaswangule yakuyimbira akayimba k'eriiso naye kaakati nkomyewo n'akayimba nakamanya. Omuwala omulungi gw'oyiwako amazzi n'oganywa eyakula akazigo mu mannyo n'ensinga ey'ebiseera obunnyo bw'okumatama amabeere mpummumpu enviiri mpanvu zigweno ngeri yamusa nakuba endongo yannyono nakati awo mbanjagala mwakadongo ebintu binyume naye nga nakamanya bwatu bwatambula. Ojjukira shoye eyasooka gye wasooka ogikuba? Eyasookera ddala naye yali mbi nnyo kuba emigga egyankuba giyinza okuba nga siddangamu nagifunako olunaku na lumu. Aye twali basatu yali abantu basatu naye emigga egyatukubwa gyali mingi mwattu njano ginyumiza abantu. Kati nafuna ekyalo kimu okuliraani waffe bayitayo Bbaka, kyalo ekyo bakiyita Bbaka. Kati bw'ova Ebbaka waliwo gyogenda wansi eyo bayitayo bamijunju kaluvu bakayita mijunju kireka mijunju. Kati nga tugenda eyo ntwala bannange basatu tetwatimba twagenda bugenzi na bintu byaffe radio cassette zaffe nga tufuna bugaali tuzisibako. Mu biseera ebyo waliwo enkola ya radio cassette nga bakuwerako ka microphone naye nga kayisamu FM olina kutega FM nako ne kapiikinga nga mwe tuyisa amaloboozi gaffe twogere. Nalina ennyimba bbiri mu biseera ebyo nga munnange omu ye talina luyimba na lumu kati omulala nga naye talina luyimba benagenda nabo nze star naye nga bonna bagambye tugenda kuleeta byana biwala byana birenze abayimbi tuli baki tufunayo n'abawala abalala babiri bajja naye nga tebalina kye bakola okitegedde. Nze olwabayigiriza akayimba akagulawo stage ffenna ne tujja ne tuyimirira wali tulina no box gitoolo munnange ye agisuna ne tumala okuyimba ku box gita bulungi oluyimba olwo luggulawo. Luyimba ki olwo lwe mwayimbanga olwaggulangawo? Era nako kaali kakupangirira bupangiriza. Tupangire muko. Anti bino lwaki nkyaza abantu kutujjukiza oba oli awo ku show kuno kuyinza okuba nga kuliko n'omweya kukalakata emiko. Ku bantu nga bandaba niga gayisajja kyonna kikuba. Kati oluyimba olwo gamazima matuufu sobola okuyimbira nga bwe lwali kuba nange era naluyiiza nga ku stage awo okitegedde. Bwenyanjula bannange ebitono byojjukiramu byenjagala obutono byojjukiramu. Natandikanga ngamba bano be baana basinga wano mu nsi okuyimba era nze kwolaba nnyimba nnyo maama ekyo kyana kiwala kibigula akabina naawe n'otya ate kyana kirenzi ne kisuna gita naawe n'ogamba bambi. Kati ng'ekijja kyempangawo essaawa eyo naye nga bwe mpaana abigula akabina nga bulaba akabina kaabigula nange muli nswala ngamba yiyo no yempanye waki naye nga tulina kupangiriza nga ekintu kikola kiggwa. Kati oluyimba olwendumaliriza bavudde ku stage bagamba muleeta abayimbi ngamba kuba ne musooke mugende mu buzeebuzewaawo muyimbewo ate kabyagala tuyimbe ki genda gwe tukusunira ejjita gweoyimbe. Nagenda okulabira nga nze muyimbi aliwo nga ngenda ku stage tandika kuyimba nyimba olusooka basiima bakuba mu ngalo ngenda ku lwokubiri ndukuba bakuba mu ngalo basanyuka nzigwamu ntemya ku bannange wano Katono mugabo manyi ziweddewo musooke mwinake mpanzaawo musooke mujje ku stage nvaayo nzireeri bo batudde audience abantu bayingira mu biseera bino bazze batulabe bayingirira mmekeze zabatuusa ku busungu obwo nazo sizijjukira asobola kujjukira sente zikuba ebintu binjogerako byadda sente nga sizijjukira. Kati omuyimbi abula adda ku stage nzirayo bano baganye tebalina kye bateekayo ntandika okuzannya bwenzanya banayi bati okujja ku stage baga ate byota tutendeka tugenda kuzanya biki ndiyo obwomu ntandika okuzanya obwomu basekaasekamu katono neyogezanga omukazi ng'omusajja ninga alina gwenzanya naye ate taliiwo kitegedde nange bwe byanzigwako nenvaayo. Kati mu kuvaayo nagenda okulaba nga tetulina kye tuwa abantu bakyatunudde baagala twongere tubayimbire nga mpita mwataddewo gondi Skype mwataddewo olutimbiro twalinawo ekigoye twagula ekigoye kyaffe ekisuuka ekigazi bwe kiti ne tukisibawo twali tulina ekigondi twakisibawo. Kati bwe nalaba sina kyenzizaako naye ntumye yali ku mulyango najja ne mugamba sooka oleete ku busente obwo bw'olinawo n'akwata sente n'azimpa nenziteeka wano twalina obugaali maanyi ga kifuba twajja n'eggaali 3 tukwatidde ebyuma byaffe na biki bwampa sente nenziteeka wano neŋŋamba abaana mujja kujjawo ebisembayo ekigoye ekyo ntunulawo wali mpola ng'olinga alina byotereeza tuteekeyo kuba kati wano
tetukyalina kyetuwa bantu show ekoze eki ewedde naye temubagulira nti ewedde bwe tubaga nti ewedde bagenda kulemerawo kumbe ndozo twagenda byogero banga abamu bategedde nga bafulumye edde ebweru nagenda ogenda ofuluma ebweru ogenda nga waliwo bennengerayo simbula eggaali ngikoleze nsimbule olwo bannange balaba nsimbula batandika okukuba enduulu totuleke naawe tulindeko tugende linda onaasibeko bino gwe sikayo ekigoye kati abantu ne batusalako nali nvuzeeko ogenda okusembera maaso wali nawulira eggaali bagikwata emabega nga bansika batukomyawo eno mu kikaali mulina okuyimba twagala ennyimba bwekitabo ekyo sente zetubawadde mukole ki muzireete kati okuba naffe twali bakujjukujju nagezaako okwemulula mu bantu eggaali esigaddewo nze nteekeyo njabala era nasobola okudduka n'eŋŋenda naye amayinja n'emiggo n'empi eŋŋuume ng'akukwasizza bwakuwa ekikonde bw'otagwa ku ttaka osigala oteekayo eŋŋuumi embooko bankubira ddala paka nnabeesomatulako nze nenkola ki nembula n'eŋŋenda kati bannange enziro sizisigaddeyo bali be bazina nze n'ebyeggaali sikyabifaako banaazinsanzaayo kati bannange ate be basinga okukuba ennyo bo babakuba nnyo babagamba okuddamu okuyimba tebalina kye basobola kuyimba bagamba tuwe sente nze nzitutte paka lwe baba basonyiwa ne babata ne tuvaayo yeringa show yange yasooka baana bawala bo tebaafuna buzibu bwasingako ku miggo tebabakuba bo naye kyemmanyi nti bo baasigalayo tebajja naffe abalenzi be baatuuka abawala bonna baavaayo ku makya nga buli omu abinyuma ebyo baasuulawo bawa naye bo baavaayo ku makya ekiro tebasobola kudda kubanga onyumiza emboozi eyo nenzizaayo ku mukwano gwange muzibu gwa Nanja nabo bagenda okuyimba ne basiranira ku kizinga olowooza abaana bawala ate tebaafuuka bafumbo ebyo bibaawo nga munnange ekibataasa kwe kufuna muzungu n'atwalamu ebyo bibaawo n'afuna ezigira kati ye Masekuro n'akeera n'agenda kubanga ng'amanyi okuvuba n'agenda n'akola ki n'agira enkasi tubikola nnyo tulima ku byalo mutuukayo ne musiraana ne mulima tutunda amasimu tutunda engoye tutunda engatto byonna tubitunzeeko muyinza okusimbula nga mulina emizindaalo gyammwe 5 nga bumanyi byaffe byakadongo kamu omutonotono tetugenda nnyo oluusi nabyuma bingi ne mukomyawo omuzindaalo gumu okuva mu safaari naye nga mwagenda ne 5 ogundi kino ekibuuzo ninze mu Nigeria muwonge simanyi oba naye esimu egendera mu bintu bya kikula ekyo wano nno waliwo neeyasinga endagamuntu era naye muyimbi amala kufa nga n'erinnya lye ettuufu tebalimanyi naye bw'afa mu kunoonya gondi erinnya lye omukyalo gwe yali yasingira endagamuntu n'abeera wa kisa tinze yandekera endagamuntu era weebatye batuuka okutegeera wajazaalibwa so wuuyo ofunye embooko zo n'okkiriza nti wafuna kirowoozo ky'omulimu ogute ekirowoozo kye nafuna kyanyamba nnyo emboko ze nakuba olwokuba nalina ennyimba 2 okuddayo okwongera okukola ki okuwandiika ennyimba era awantu awala gye naddayo okugenda okuyimba nga mpezezza ennyimba nali kumpi mu nnyimba nga 6 kuba nalaba nga ennyimba 2 ze zaaleeta ki obuzibu mu biseera nga sirina kyakuwa bantu New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kosaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo
ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Okay, muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. Onako olwaleero nkyaziza muganda wange abatulaba mbalamusizaako mwenna buli omu gyasinzidde okulaba programu eno. Tulaba wano ne mukulu Muzungu David mbalamusizaako mwenna abato abakulu bakadde buli omu mu kiti kye kulamusiza nnyo ate nkuteekamu ekitiibwa. Okay, kalesi. Ani ababuuzaako? Ababuuzaako amannya amatuufu ye Yiga Richard. Naye nga amannya aganoonya ssente abasinga ge bamanyi Muswaswangule. Kuba Muswaswangule bagutegeera nnyo bagutaddemu akagomasi. Bwe muba temuli kagomasi kizibu oli ayinza n'okumpitako n'agenda nga tamanyi Muswaswangule. Naye kameramaani yakulabye n'akutegeera. Antegedde. Alabye Muswaswangule n'agutegeera. Kitiibwa kya Mukama. Wafuna kirowoozo ky'omulimu ogute? Ekirowoozo kye nafuna kyanyamba nnyimba okuze nakubola okuba nalina ennyimba bbiri okuddayo okwongera okukola ki okuwandiika ennyimba. Era awantu awala gye naddayo okugenda okuyimba nga mpezezza ennyimba nali kumpi mu nnyimba nga 6 kuba nalaba nga ennyimba ebbiri ze zaaleeta ki obuzibu mu biseera nga sina kyakuwa bantu ne mpandiikayo ennyimba ne ziwera. Awo ne tutandika okugenda nga tukolaakolayo naye era ng'enfuna ntono nga ssente tezibaayo. Olwo otambula ne baani? Nedda nze ebiseera ebisinga ntambudde nze nga nze nfunayo bannange nga nze ninga omuntu omukulu sibedde nnyo mu bibiina by'abayimbi. Ebibiina by'abayimbi sibibeddemu nnyo. Linda awo waliwo ekibuuzo. Buzibu ki bwe musanga mwe naddala mwe baakagwirawo live band okubanga mukolera mu bibiina by'abayimbi? Kubanga juzi naliko ne Dikuulo oba omumanyi? Sinza kubanga simumanyi, bonna abo mbamanyi Godfrey Ntabazi. Mmanyi bulungi. N'agamba nze tosobola kunteeka mu kibiina kya muyimbi yenna. Ndi mumativu n'okubanga nkola nzeka n'enkola shows zange zenkoze olunaku n'enzijjamu kenzijjeemu. Buzibu ki obwo bwe musanga? Nedda ate kati buzibu nambemu nga bwe nkunnyonnyodde nti eri eba gurupu nga mulimu abantu baki bangi abagenda okukola. Ate buli muntu agenda okukola ayagala ssente, alina okuba nga agenda sasula ku ssente zemukoze eki zemufunye. Kati ate ku ssente ezo kubaako omutemo gw'ebyuma bitwala omutemo munene, ebyuma ebyo oluusi n'entambula. Kati mugenda okugira kufujiziri ssente zisigaddewo ziba ntono nnyo nga buli muntu takola ki tasobola kufunako kino. Okay, sente mubanga tosobola ziba ntono nti osobola okugenda n'abayimbi mu safari. Obimanyi byaffe bya Kadongo Kamu twatambula nga mwezi mulamba myezi 2 zino namalako mu safari myezi 4. Myezi 4 wakomawo nakyenkanawa nga n'ennyumba baagisiba gye nali mpangisa baali bateekako ekkufulu. Ate nno gwe wali bulungi kubanga ye Celeste Kasule yagenda okudda nga ennyumba yakyuse nnyo kubanga yali akola ne mukyala we Neguya Noweri na Mama Kapalaga. Kati agenda okudda mu safari ye mukyala Kapalaga oba Mama Kapalaga mukyala Kasule yali akolera mu Lukwata ye nga ali mu Super Singers. Kati agenda okudda nga alowooza omukyala yaterezeza ennyumba, kumbe mulimu mupangisa mulala era ye watuuka ndooza n'obukoowu n'agenda ku buliri awujjaalemu. Ate bamukola bubi nnyo. Agenda okugira ati ng'alaba buli kimu kipya nannyini waayingirirawo. Ye landlord ye yataasa nti oyo omumanyi ye yali abeera omwo tinali manyi baabappa kuba nti
basanga landlord yasanga ennyumba bagimenye era bw'atyo kwe kufuna omupangisa omulala n'amuteekamu era tugenda okomeekerezawo ebyo so naawe okomawo nga kufulu yeriko mudda nga kufulu yeriko so kati bw'otambula mu bino ebyaffe oba otambudde bw'omuba muli babiri tebiba bya kitiibwa nti oba mutambulira tebakuteekamu nnyo kitiibwa nga muyimbi yadde ng'oba omanyi kyokola naye ba abantu tebakuteekamu kitiibwa kyokka mu bigambo by'enfuna yaddeko okusinga atambulidde mu kibiina emu ku nsonga nti akasente kosobola okufuna mu bino ebyaffe kasingako okofunawa mu kibiina ate kyakubiri bw'ogendera mu kibiina ky'abayimbi nga mulimu abayimbi abakola ebyamagezi abayimba obulungi abamanyikiddwa abayimba ennyimba ennungi gwe bw'otuuka eri yadde naawe by'oyimba biyinza okuba nga birungi naye tebakuteekamu nnyo mangu tebakubalaamu nnyo mangu ki magezi nti bakuteeke wali ku mwanjo mubeera muyinza okugendayo ng'ovudde no ng'oyimba n'otuuka eri ne bakusituza emizindaalo akitegedde ng'eriyo abaliyo nekikutwalira ebbanga ddene ng'oli wali otudde olinze bw'onoogenda ng'osembera wali mpola mpola kati ekyo nakyo kitusazaawo gamba kanzunge mu byange tambule mukagwirawo kyenaafunayo kyekyo olunaku okola shows nga mmeka mu bino ebyokutambula ebyakagwirawo kisinziira bw'otambulira ewantu nga tewali bulungi ssente osobola okukola show okuyimirira emirundi nga 10 olunaku 10 ku 12 kyokka bw'ogenda awantu nga waliyo ssente bajjumbira osobola okukola mirundi 3 oba 2 obudde ne buziba kuba waliwo abasobola okuyimiriza nga ebyo bwe biggwa bakwongera ssente bagamba genda mu maaso ekitundu abantu wamu nomalawo essaawa 5 nga wooli show zammwe musasuza mmeka ebisale byamu kati nga ggwe nze siriko sente toliko sente era niwe nkusanga nompita nga nkutte ekidongo kyange muswaswangule jangu onnyimbire mu nzija bulungi era nga nkubuuza olinamu mmeka ti nina 10 konze mpa era bw'olunkwasa genda ongonjiwa yalinga nga ntandikirawo 10 lukola bbanga ki teruliiko bbanga nnyinza n'okuyimbira ne mmala oluyimba olusooka ne nkwata n'olwokubiri ate nnyinza okuyimbiramu ebigambo nga 16 ne mbisalako ne nkusiibula naye ng'ekireeta ekyo bw'ompa 10 mbala baani abeetooloddewo amaaso gaba wano wennyimiridde wafaanana watya oyinza okumpa ennusu 10 ne nvaawo n'emitwalo emeka oba mutwalo oba 15 ate waliwo mbala nga bw'ompa 10 nvaawo sirina ng'abaliwo ndaba bali ku byabwe tebajja kumpa ssente kati gwe nkuyimbiramu katono era ne nkulaga nti ngenze naye bwe mba nina byembala ebbali oyinza okula nga nkufiirako n'omusajja namuwadde 10 abalaki naye nga nze nina tageti endala nti nja kufunayo kasente akala kusoomoozebwa ki musasangule kwosanga mu mulimu guno kubanga sigenda abuuza nti kwe musanga obudde buno ndi naawe kwosanga mu mulimu guno toba na kitiibwa ekisookera ddala teri muntu akuwa kitiibwa kati bw'ogattako ebyange ndi mbikola ntaddemu n'akagomasi teri muntu asobola kukuwa kitiibwa buli muntu akulaba era nga bw'oli bw'oti kyekimu kusoomoozebwa okuliwo ekyokubiri tutambula nnyo kati mu kutambula okwo ennyo ogenda n'omaliriza nga yadde ssente bazikuwaddeyo zifunye naye transport atwala kinene kuba buli tawuni oyagala ogituukemu naye abantu bakole ki bakutegeere era tutambula nnyo ffe abakola kagwirawo n'okusinga abayimbi boolaba mu bibiina okitegedde nti osanga omuyimbi ali mu kibiina naye nga alina ekitundu kyatuukamu nga bo tebamumanyi ate nga ffe otuukawo mukagwirawo nga buli bantu bakola ki bakumanyi kubanga otuukayo kati noba nga z'okoze ezisinga ziggwera ate mu transport okunako okusoomoozebwa kuli kunene olinawo enteekateeka ey'okubanga entambula okisalira amagezi enteekateeka mu kutambula enteekateeka nze gye nninawo nga nze nti kati ogwo gwe mulimu gwange ogw'endonga eyakagwirawo emyaka gigenze naye ate gwe mulimu gwange kuba manyi bwe nkibala funamuko kasente abantu bampagira nnyimba zange bazaagala kati nayiyawo enkola endala neŋŋamba nneme kuba ndonga eno yokka nentandika n'okulimako kati mu byennima neŋŋamba katonda bw'anaaba mpadde nga mbifunyeemukko oluvannyuma lw'ebbanga kuba nalima mmwanyi kati neŋŋamba bwe naaba nfunyeemu oluvannyuma lw'ebbanga njagattagatta nfuneyo akatambula kange nange akatonotono nansobola okuteekamu ebintu byange nansobola kuba kati ffe mu nkola yaffe gye tukola mutoyinza kububa amafuta sobola okwegulira amafuta n'ova mu katawuni kano n'odda mu kali bwetyo kyeninga kyenali oba kyensalira amagezi
okukomya ku kizibu ky'oŋŋamba ekyokutambula oyogedde ku kintu ekyo nti mumenyeka nnyo nenzijukira oluyimba lwaffe ani alinnyamba omwana w'omufu neebuuza kayimba ako nno bakayita muswaswangule awo akatundu ako wakayimba otya ogambye ani alinnyamba omwana w'omufu neebuuza ani alinnyamba omwana w'omufu neebuuza nga n'ekitange baamwagala yeefiiridde abalina ssente bannengeza nnyonyonyonyonyonyonyo tebambalamu magezi era bandabangamu yaaye nono nedda okwambala gomasi mba nenoonyezaamu ssente naye si buyaaye ne baavu bannange oluusi bampisaamu amaaso obukookologe yaŋŋana olina we wagamba nti ekikomando kijjiridde olubuto kayimba ako bakayita embeera y'ekibuga akatumba embeera y'ekibuga kayimba kalungi nga kankwatako naddala we wagamba nti ani alinnyamba omwana w'omufu neebuuza banzijukira mugenzi taata kubanga nange galiwo ebijja nebibeerawo n'ogamba okay so yiga Richard Musoswangule bwoti bw'otambuza obulamu bwo mu nnyimba zo z'oyimbye luyimba ki olusinza okutunda oba olwogamba nti Mukama Katonda oluyimba luno wamba oluyimba binnema nno oluusi okugatta kubanga nalina eriiso lyange linatandika nalyo mu bantu ne kammanyisa abantu kati ate bwe nafunayo oluyimba lwe bayita Kampala weeraba ne lunkolera nnyo nagenda okulaba nga ate lwagala kubuutikira kalyako eriiso lyange ne kankolera nnyo mba nkyali kwako bwe nfunayo nakamaanya naye n'abeera ate musofu nnyo kyokka ate mu bino ebiseera buli wentuuka ate kati abantu bansaba oluyimba lwange lwenkugambye olw'omuzadde lwenkugambyeko kiyita waggulu kati ate simanyiddwa olw'ensonga nti ddwo buli wendaga ennaku zino kizibu okuvaawo nga tebangambye yimba kiyita waggulu anti kiyita waggulu oba oli awo oyinza okulowooza nti emu ku nsonga lwaki abantu bamuyaayaanira zembeera za families gye tuwangaalira baganda baffe bangi omusanga ali bulungi naye ng'oba oli awo tafuddeeyo waka afaayo okusanyusa omukyala oba omwami oba mikwano gye naye nga ate bano abaamoola botabatutte nga nsonga oba oli awo yinza ogamba nti yemu kuba nze sifunanko ssente zitwala luyimba ku rediyo jjukira oluusi okugendayo okuteekayo ennyimba bakusabayo kkasente nga sirina naye ate lwe luyimba lwempuliddeko ku rediyo za mirundi ng'emeka ng'esatu naye nga nze ng'omuntu naye rediyo siyingirangayo naye ng'oluyimba balukuba ne nduwuliriza ku puroguramu ne ngamba kati baba balufuna batya yes bakiyita waggulu information eyalimu era kyeŋŋamba abantu nti buli omu alunoonyeeko luteeke mu WhatsApp group mwoli gwe sirika ebisigadde bigenda kwekola so ogamba kiyita waggulu lwandiba lwe luyimba lwo lusinza okubeera kati ndowooza kuzimu ku nnyimba zensinga okwagala ate era zensinga obutayagala lukwata ebintu bibiri kiri kyekugambye ekindeetera kati obutalwagala kyenkoonyeeko nti waliwo omuntu yakiraba mu ngeri endala naŋŋamba ate kati wali ogamba nze ate wali ogamba ani kati kyankolamukko bubi neŋŋamba ate nze yakola ebyange omusajja ate ekintu akyeddiza nekireetawo obutakkanya ndowooza olaba omanye ekiyinza okuvaawo oba oli awo yeepimaapima n'alaba nga ekitegedde ekivaawo kubanga ffe olaba nze mukadde maama yateranga okunnenyaako kubanga atunenye ewaka naye ng'akugamba ebigambo byenkugambye bino njagala ekiro nga weebase bifumiitirize oba oli awo omuntu ayinza okwefumiitiriza so yiga Richard Musoswangule olinayo ku baana olinayo gw'otendesa omulimu guno sisobola lwaki saagala siyinza lwaki ate guno mulimu naawe bino bintu byakwetetenganya yiga ekintu era nensanga omwana yadda yegezaamu okukwata ekirediyo n'abanga abuukabuukamu mbwazi ne mukuba omuggu sisobola ereka naawe siyinza kati okkiriza nti Katonda wakeera n'akukoowola n'ekitone kiyitewaawo sirina buzibu kuba naye simanyi gye nakijja kyanyambalira na bwambalizi simanyi engeri gye kyanneesibako ekitone ekyo singa oli omwana ajja n'alaga nga olaba mwami Mulindwa nti yakulaba n'agamba
muganda wange ono nayimirira naawe omwana nakeera nagamba taata mpulira ndina ekitone tikitone kyaki nti ekyokuyimba okuyimba ng'ayagala kuyimba bino nga woyimba ng'ebyange byenkola ebyo era omulimu gw'okuyimba simuwagira mugamba guleke noonyayo omulimu omulala oguguleke ba abaana baali bafunyeeko obudde obwokugamba nti taata omulimu gw'okola bunangira enkya neggulu bubinvumira waliwo atakinangiranga konze mu nsi taliiwo bwana buvuma buli muntu yenna naye nagumya mutwe sina kyakkola wotuuleeka ofiisawo obudde ati akaana kakuleetera essimu bazirina mu masimu oba mikwano gyabwe oba yannyina oba biki nakuleetera essimu n'agamba gwe taata laba kiyitaata kibuukabuuka kikyo kirabe kiyitaata naye nga tolina kyakkola nawe ekyo kiraga nti olina omukwano n'abaana bo olina omukwano n'abaana bo kubanga omwana nga gwe omuzadde tolina mukwano tasobola kuleetera ssimu eyo n'akulaga nti taata laba ndi kiyitaata kibuukabuuka ekigambo ekyo kiwulidde anti nkugamba ekyo ogwo mukwano oguli wakati wo naye omanyi omwana okutuuka okwennyamira kati nali njira ano story ya Namuleme Basudde gwe yayimba nti weyatuuka nga weyawuliranga oluyimba lwa Namuleme ekyamazima n'akaledi akali mu kuyimba oba ekivaamu Namuleme ajula okisamba era nti ngaawo zibuukako kati naawe abaana bandibadde bagira nsinga ti si mukwano abalala beekukuma n'okugira nti taata tuswaza naye teri mulimu mubi lwawire mu lwana mukaabya luyimba lulungi osobola oddunoonyako so Musoswangule olinawo ku nnyimba empya nga twolekera okubeera nga tusiibula ninawokko waliwo empya zendi kutereeza mu studio eyo naye nga tezinaba kuggwa tesinazimaliriza bulungi naye nga waliwo olina ennyama ya Walumbe olwo lwa 2023 n'obeera n'oluyimba olulala abageya bannaabwe oluyimba ako kapya kakyali kapyako era just nakasampolingako ntera okukayimba mu mikolo gye ntera okubeera batera okuntwala emikolo gy'embaga kwanjula kukola kino emikolo emirala kanyumira nnyo abantu ennaku zino era ndusuubira okuba olulungi ennyo gye bujja mu maaso awo erumu kati ku nnyimba ezisinga okunfunira nga ndi mu kuyimba katuwemu akapera kayimba ako nakatuuma samwa naye kankoledde bulungi sekabi katambula katya nga kawanvu nkusampolinge mu Justin nayo katundu nkusampolinge oba ntandike we katandikira anze siina buzibu ffe weetuli okubeera nga tukwegeka amaaso ekiwumbi engalabi alumanyi abanyambireko kutambula kulaba ntuuse n'ebipya kimanyi mubadde mwebuuza nabulirawa enswaso eteeyanula eyambaza ngoma nsooka ne mmala okuyiisa bye mbaleetera era nga bw'omanyi ensi bambye bya mutere bugubugu nalwo olumanyi teguba muliro akwata empola sembera ngenda kunyumya size n'oluyimba lwange luno olwasamwasamwa giyita emimwa gye boogerako egy'oluwewere bw'oba obuliddwa by'oyogera osirikangako singa ogeyanga bannoobo ngenda kuyomba mikwano gyo nga bakkooye bantu maluli bwe ndi kinanjo kyankimize enkwatulireko bw'ebigambo by'oyogera baabitamiddwa kirabika bakkooye omugagga n'atalina obooleka emimwa n'oboogerera bakitawo ebibakwatako gw'omanya abalina amajini abasaddaase bannange nnyenda kuyomba gy'okolera abatunda ennyo bayita balogo ate bw'olaba atatunda ndi bisiraani bye apatika n'okkola ssente omusekerera kyokka bw'olaba atakola nti oyo kkondo mbusimanyi wasanga gundi alimisa abafu mu budde bw'ekiro gw'ate wali onoonya ki katambula bwe kato kalimu ebigambo bingi nnyo ekinnyumira nti buli olukya ogenda okula mu kuyimba nti w'otunuulira eri gye wava ku liiso lyange nga bintu bya kisaasi ti kati wuuyo ogenda okola ki oggumira kubanga sofa awuddeko ako akatono bwe kati kyemmanyi agenda kubeera nga anoonya oluyimba olwo kubanga music okuggumira nti olwo oluyimba akatono kendiwuliddeko kubanga
ffenna tukulidde mu mbeera yakubeera nga tulangirwa abantu ne batujerega n'olaba gwosinga gwakola ki buli omu ng'akola ki akuyisaamu amaaso mu ngeri ye kale bwatyo so nfuna abantu bangi nga bajja mu inbox yange abamu oyo batugamba yafa simanyi oba kituufu oba nedda bambikako naye mu biseera bya covid mawulire ago era kati tawuni nnyingi nga ndudde okutuukayo nga namba esinga bakimanyi nakola ki era waliwo ebibuga kati byentuukamu nensanga abantu oli naayita munne nga amuyita nga aleekaana nyiba ne mujje mulabe bangamba Muswaso Wangule yafa ndaba muzimu ndaba ki mawulire gatambula nnyo mu biseera bya covid kintu ekyo kijja kitya azija kikyajjamu kale kyalimu nti mu biseera bya covid ebyo ngeri gyobimanyi byalimu kampeyini kati mu kampeyini ezo twagendanga okuyimba oluusi awantu kati wabanga obuvuyo bimanyi waliwo wabiranga embooko n'enyooka kati abamu ne babatwaliro bakabanga libikinga bo bimanyi bwe bityo kati mweyo embeera ndooza waliwo we twali embooko ndooza bwe yanyookawo bagendera mu mbeera embi ne batutwaliramu nti abo bakoze eki bafudde bamanyi abangu bamawulire bangu biteekayo ne bawanikayo Muswaso Wangule bamusewa ki oli n'ateetegereza kigenze mu maaso bulungi yabiwanikayo olina oluyimba lwe wayimba oluwaana president waffe Bobi Wine olumuwaana si lumu ziri ssatu kati ziri ssatu wafunye omukisa otuukako ku kitebe yadde akatono ne wentandikira simanyiwo ntunula ntya nayo era bwe ntunulayo bweninga noweta bayinza bakubuuza oyagala tuukayo ddi aye noba ng'osobola okuntuusaayo saagala yadduba nti ompeeyo 10 oba kyaki naye nenfuna chance bayimbira mu buyimbizi bweti katono akayimba kamu kooba obusatu bwenkugambye okay kale bantu bange ekyemmanyi muto wange yeekolera okwoli otulaba era enteekateeka zino weeziri ono muganda wange wuuno waali mumumanyi bulungi musajja yasalawo yakkiriza enkyukakyuka bannange abalala abali eri si bya bulabe kubanga ffe wano omuntu e Uganda woba towagira kyawagira ofuuka mulabe we naye nze muntu akkiriziganya okwawukana naye nga mwena mukolera wamu kubanga bino ffena tulwana kutwala nsi waliwo abagamba nti bagitwala wetutyo naye ate omulala agenda akulaga nga muzungu wootategeera neweebuuza ye akapima akategeera akasangawa era apima atya so bino buli omu kubeera kusalawo kwe nga woolaba oli muwagizi wa Liverpool ndi muwagizi wa Arsenal ate kisobola kunwanya nti oba kitwawule tubenga kituufu bino ebintu bye tutambuliramu bali babizimba ne bagira ki naye embeera ey'okusiga obukyayi na bino byendaba bawambi ono baso ono bakoze eki kozesa bulungi mukisa gwo so yiga Richard Muswaso Wangule ngenda akola buli kisoboka oba omaze kubanga nina obuyimba nno masavu era bwono ne tufuna chance nenteekayo kamu anti toyagala kubumpa obwesigaliza obukambwesooka mbwesigaliza toyagala kubumpa kati kankubuulire ekimu ku bintu ebisobola okubeera nga bikutuusa ali nze muntu omu ye kunyumizaako ndi president yali ampadde ku ssente naye gwe yawa nga naye tamumanyi naye nga yampa ku ssente kamwokyeyi anti bino mbiruddemu ebyange obimanyi yali atuyitako awayambuka ngaali kubigere yali atambula n'emyaka gyadda nga tannafuuka ekyo kyali kati weebale nnyo myaka gyadda nga tannafuuka kyali atuyitako agenda naye yali ne banne nga bangi kubatambula kati abantu abaali bampadde ssente bino byennyimba nga mbakuŋŋaanyiza ne batuyita waliwo engeri y'ebbaala awo jangu ne bamuyita najja bulungi awo n'abatuukamu twongereyo wano ku luyimba tuweeyo oluyimba omusajja wuuno ayimba okamala teyabaddamu kigambo mwagala nnyimba ntitwagala nnyimba nansimba 10 zalyeza 5 nagenda okulanga ngaziye nga mbiseera ebyo 15 sente bwenzifuna ezo 15 mbula kunyuka kugenda waka nagenda okulaba nga naye kati toyinza nekimubuuza nakimanya naye nga yampaayo sente 15 okyajjukira oluyimba yasigalawo n'omuyimbiramu
teyalina budde baali bagendera olwamala okuwa bali abantu kubabo yali abamanyi nga bamumanyi ate nga nze azze okubayimbira nali stranger mu bonga tebamumanyi nnyo naye nga nnyimba bulungi ng'ennyimba zange bazaagadde ng'ate kirabika sente zibaweddeko kati bwe baalaba gwe bamanyi ne bamuyita jangu otugulire ennyimba era olwamala okumpa sente n'atambula n'agenda. Anyway, akati olaba iga n'abakadongo kamu abamu muyimbye ennyimba ne mutuula nazo ewamwe ennyimba tezigenda kuvaayo. Social media platforms zino zinakuwa omukisa era wangamba abasinga era ntera bagamba bajja mu inbox yange twagala musaswangule bagamba yesimu managing njogedde kibi kirungi ekyo abantu abasinga balowooza nti oba nkwekukuutirizaako oli naakugamba n'omubuuza omwagala ddi nkubuuza nti omwagala ddi omwagala wa nensinzirira era ndowooza buli kimu nkigamba naye nkugamba yiga tufunyaano omulimu naayagala kuwa mulimu naye omulimu waliwo nagira ayagala awo omugundi nga twakava mu eastaawo alinayo omukolo naye guli eyo Masaka n'obalirira n'omugamba emitwalo 4 ekyo nekikola ki era kyensinga okola nti sambala kintu nti nkulyemu ng'abantu abalala bebakola era buli kyenfuna nkola ki nkutegeeza nti utufu era wasinga obungi gyoba ondagiridde oba gyonfunidde omulimu ebiseera ebisinga ate nange baddamu kutuula buteera ne twogera nga sigamba nti banagenzeyo nti oba ompadde order genda okolere bano sente zezo zenna ekyo kyo tokirinaako buzibu era sikulinaako ttaabu kyobola toyinza kumpita nti ngenda wano mulimu guli bwe guti jangu nensibamu era nziruka misinde era nja kwebaza ndina muzee Celeste Kasule mu bayimbi abakoze ku linnya ndina mukyala Madina Nakiwala mu bayimbi abalina ku linnya ng'ekyamazima wenkeera ne mukubira akasimu nezaavuga tebasobola kuzzaako biga ne Saalongose Kidde ekigwagwa ekyo ekigwaga tekitera kwongerako bigambo muzungu bw'otyo bw'ogambye ye nti bwentyo bwenjaga tuzimbe omugigi omupya ogw'abantu abakola ki abasobola naye waliwo bannaffe ng'osobola n'omuzigirira ddiru wemala okutuka ayitawo nga mulongoose bwati toddamu kulaba gyakoze ki so yiga njagadde otegeeza abantu nti abaagala emirimu we bantuukirira basobola okubeera nga mbakutuusaako lwaki abamu bajja njagala namba ya Jindi era nemugamba kyoyagala maliriza nange ngenda akola ki tulina abasumbuyinze nno ndina eyankankubira emirundi nga3 yalaba ntadde post ya Bobby Wine Peter Bobby Wine kati lulala nateekayo gondi ya Hassan Nduga bamweyana sebo ndina empewo zintawaanya njagala kuntereereza ku mpewo nange nfune ku ssente abantu tebanategeera social media kati okimanyi nti ne mukwano gwo Kalule Saamu akyafuna emirimu Kalule Saamu omugenzi akyafuna emirimu naye ng'otaddeko nti omugenzi Kalule Saamu ow'amayiyirizo bandi yafa mwezi gwa 10 mwaka 2023 Kalule Saamu naye baba osabula endongo ndinawo ekivulu kyange ndinawo omukolo gwange njagala ogyonsanyuseeko anyway tegeeza abantu tubeere nga tugezaako okufunzafunza tuveewo nedda ki ekituufu kiri nti bw'oba obadde oyagala muswaswangule olinayo omukolo oyagala kusanyusiza abantu ate nze sina buzibu oba batono oba bangi oba mukolo gutya nzija sente zensaba sente nsaamusaamu ntono bulungi wabula bwe batosobodde kumfunanga n'essimu yange togirina mukulu muzungu simuyinaako buzibu maneja wange bulungi gwe yogera naye bw'aba akugambye nti kino kiri bwe kino bwe kiti sirina buzibu kyakugamba kyonna tewabaamu kikiwukamu oba tomubuusabuusa nti ate bw'onoogira bwoti ono yenze kyakugamba kitegeeza kuba ebyanga wabyagalira abifuna buli nnaku ne bw'oba kiro oba budde ki tomubuusabuusa kali mukampe ng'oyita mu ye nga totyamu yadde katono bwe kati Mwami Lutalo ndina mukwano gwange Mwami Lutalo Moses wangalira mu America oba ali Chicago naye wali wano mu ggwanga balinayo omukolo ewaabwe omanyi abamu bagendera kumanya era namugamba nti
omuntu oyo kubanga jjo twabadde wano yazze ne famire ye nembayisaako mu bantu bange benjagala manyi nyumirwa nnyo nze Kagwirawo live band lwaki tibakyali ku ndongo yaffe eri eya original nemugamba omuntu ono njagala naye tumuteekeko nga simutegeera bulungi sikola ki simanyi olwokusatu onoobeerawo olwokusatu luliwa olwa weekend bw'oŋŋamba nsobola okubaawo kale nze lutalo n'aba takutudde njagadde tugende tubasoomooze omanyi ffe abaddugavu tumala kulaba konzibe munayi banyima emirimu gyali mingi ku radio ne tv namala akola bintu bino ne bitandika okuwooma ate abantu abanyimanga emirimu ne babanga era ne basiima byenkola naye kati ndi contented naki nekyenkola so ngenda kubanga nkutegeeza so Sseruganda nsaba osiibuleko oyo atulaba bannanga batulaba kansooke beebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abawagira music wange neyanziza nnyo neyanzege abafollowinga muzungu channels abazifollowinga YouTube abali ku TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagala nnyo era tusiima nnyo tusiimira ddala kale bantu bange mbagambye programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade Wilson Street ova ku Pioneer Mall ngodako Arua Park noyisa Wilson 1 kati Health Link Pharmacy yeddako Health Link wekoma yambuka edduuka lyosookerako ku mukono gwa right ng'oyingira yeyo New Subs Fashions abantu bano sinti baba babuliddwa ba customer naye batunuulira ne bagamba nti omuntu ono akola ekintu ekirungi muzungu wetukwasizaako bwe tuti omanyi sente ez'obwerere si nnungi nabagamba muzungu nze ntunda ngoye naye at least kampisenga awo nkuweeyo akasente akatono olange wenfuna kirungi kubanga oyo omukyala babadde waawo okumala emyaka 25 omwana aba teyafumbirwa bulungi nnyo ku kizimbe ekyalabika mubona baliwo nti abantu babiri naye yakyasinza okubeera nga lwaki okwo ekitegeeza alina bakasitoma bangi ate nga mwesigwa kuba ne bizinesi toyinza girwamu bbanga eryo nga toli mwesigwa Kikaya College nkolagana nabo alina abaana kumpi 10 naye wagamba nti muzungu kamuwa akalango muzungu aba ayagala ne muzungu oba olumu ffe tufuna ebitusoomooza omuntu n'afuna depression n'abeerawo ekyamazima talinamu mutwalo abantu abamu batandise okwekwata naye nga lwa bintu kubula kantu kasobola akola ki kati n'agamba nti anze Kikaya College kanteeke mu muzungu ssente nangira nkuweeyo akasente bwe kati akasente ako wookagatta n'ogatta wali oyinza okumaliriza nga landlord omumaliriza ekitegeeza ng'osula bulungi kati ng'olina kubeera nga kati n'ogattako n'oli ne ensonga ya data n'obanga naye osobola ogiteeka wali kati n'otandika kuyiiya ng'oyiiya zizo n'obeerawo ng'oli sure nti landlord ne data nkozeeki abo mbagasse kati nze mbaddewo nga ntya ng'omuntu nti kati oli aleese 5,000 aleese aguze ennyimba otuuse wano omulimu ogulabye ogw'okutereka kulabye bulungi tugezaako zino emabege tuzaaliyo era woonoddira ano ng'ate omulimu tugwongeddeko kati ziri zoolaba wali ezo zakujja ku teepu nga tuziza mu MP3 kati ekyo kyekimu ku bintu ebisobodde otuyamba okubeera nga tukuma ngezaako okuzimba heritage y'akadongo kamu wakuba nkyaliyo omubiri gumu abantu bakigaya naye ng'ojja kituukiriza kubanga oledde kati wooli era ebisinga abantu abasinga bw'oba olina kyoyagala ebyafaayo ku kadongo kamu wano muzungu David kati erinnya livuganya abantu bakwettanira nnyo bakimanyi n'ebintu bingi byoterese ebyuma biibyo kati tutandise okubeera nga tufuna n'oleeta kano wadde bukyali butonotono kubanga ne bakafero yasookera ku ddebe nga ejjaazi kituufu yasookera ku ddebe nga lyakubanga ejjaazi naye yagenda okufa babandi ejjudde nga ne studio agirina eyakkaanya naye kati naffe wano wembeera bayitawo basooka kwafula kati banzikirize njavula empola oba oliawo ndituuka kwata empola twagala omuntu ogenda okujja ano nga eno
eringa studio eranga heritage ng'ojja kusanga ebintu muno ebyenjawulo kubanga tuteekateeka nti Musaswangule njagala lw'ogenda okujja ojje ku olwo ng'oze ku performingira abantu teri kunyumya nga tugenda kubeera nga tusabula ndongo wano kati byebintu ebimu ku byetugezaako okubeera nga tukola naye nga ba well wishers Mwami Dubai Electronics asangibwawo e Busega ne Masaka naye angambye nti agenda kutwegattako ku podium eyabo abakola ki abalanga naye nga Dubai Electronics Sinti yatandise lwakkulu yatandika 1999 yadda 1999 agenda myaka ameka saa 3 guli amanyi okubala obulungi sewo gibeera emyaka emeka ebyangoba mu ssomero kati wuuyo abulako myaka mibale atuuse emyaka 3 kati kiraga ti omuntu watuuka okubeera nga avaayaga kubanga angambye n'okungamba muzungu ze ndi mukoddomi wa Kafeero nawasa mwanyina wa Kafeero nembe ekitegeeza bwawasa mwanyina wa Kafeero ekitegeeza naye mu kadongo kamu alinamu omukono n'agamba naye kino nzijja olw'ensonga nti otukolera ebintu byetukola ki byetwagala nentegera nti akasente konna koonooba oŋŋambye ndina kyenaaba nyongedde ku bizinesi yo n'oba oliawo naffe okuba nga otukolera waliwo omwami Kabugo Shafiiki naye angoberera era yantuma omulimu okugenda ewa senior woman Erin Nakito muleete ayagala kutegeera ku bimu n'alabe mwanyinaffe oyo weyeebaka era enteekateeka weeri mu wiiki eno bigenda kubeerawo so weebityo nti abantu bano abajja batukwasizaako kwe kusobola okubeera nga tubeerawo ne tukola gino emirimu ate n'ekirala kyenkusabamu kankasembyeyo nti ku bantu b'olina bakukwatirako emirimu okutambula obulungi nolaba nga bakubeereddewo bantu bobeetaaga batambuza bulungi bizinensi funayo akadde ebyange obimanyi okitegedde tukola akantu kwegamba naawe ojja kusiima gwe mpita nze obudde weebuli bwe kiba kyetagisa kalango ebyange obimanyi teri ajja kukakola kakatuuke kunyuma okitegedde mpita ekintu ebintu bitambula ebyo bwe bitambula bulungi nange ebyange babikoze eki bitambudde bulungi tofaayo tugenda kubanga tugezaako okikwasaganya tulabe tukyalireko abantu abo tubasanyuseemu nti leero tuli ku new fashions mukyala musanyufu nnyo Sunset Arcade tukole ki tugicyankalanye ate tuvaawo tulumbe kikaaya kikaaya nno njagala tusanyuseemuko abantu abaana bakikaaya gwali nozikola kubanze wendi twetaaga okuddiza ku bantu abatubeereddewo butereevu kyetaagisa nnyo kikulu nnyo ekyo sijja beeranga malaaya yekaatutte tazza anyway kale bantu bange bwe ntyo mbadde neeyiga Richard Musaswangule mukwano gwange tuwangadde naye ebbanga kati eriwererako ddala nga tukola emirimu gino yali avudde ku mpagala nensalawo nti ndina omukomyawo ku ki era nenkomawo bulungi nnyo kati n'omulala Diikuula naye tuli mu kumuza ku gundi kubanga abadde akuba gita eyo naye nga gita kuba acoustic si ya masannyalaze kati ne lobinga ku bibiri tumufunireko ekimu alina omuzindaalo gwalina oba okumufunira gite ya masannyalaze abeerenga olukoba luwe luno lwakuba luyitamu nze saagala ddemu kuyimba biringa kubanga ziri ennyimba yazikola mento yazikola instrumento kati twagala ayimbe ki nga lukoba lwennyini nga yeekubira tuzzeewo oli Kafeero gwe yayimba Kiwene Ennyama zina abantu bamutegeera era tuli mu nteekateeka okuba nga tumukwatira olutambi kyemanyi mu mwezi guno tuyinza okufiriminga Diikuula eyasooka mu Uganda 1984 tugenda mu firiminga waliwo abaami betugenda okukola nabo bava Netherlands era kyemanyi enkya bajja beeranga mu ggwanga mwebali tugezaako okubeera nga tugatta ku kadongo kamu ffe bino tujja tuwulira nti ate twalwanidde za ssale twakoze eki nze nasalawo kuweereza bantu okimanyi nti nze mu kadongo kamu muno mubaddemu ddiiru nnyingi n'owulira bano bayombye leero bakoze eki naye nze muntu nga
siina kinali njifunye oli kumulamu gwo yagala okimanyi oyo ajja nampagira okujjako oyo asiima n'agamba muzungu eky'ekkumi kiikyo mukyala gyali yazaawedde munnange nkwebaza mukyala oyo ali New York era juzi yagamba muzungu ankuweerezeeyo $150 gemubaamu mmeka nti zisibimanyi byadde zemitwalo nga 5 mu kintu agikuweereza yes muzungu gula kamera yeebalire ddala kamera gye twagala kamera nga egenda akola emirimu gino egyakadongo kamu ate erema ekomaawo n'okushutinga videos zammwe ezakadongo kamu kamera eyo bagiyita Canon 90D eri mu bukadde 607 naye ng'eriyo n'eya5 eriyo akakadde eriyo emmeka naye twagala ekintu ekigenda okubeera nga kikola ki nga kirungi nga kikola emirimu so bw'atyo n'ansuula omukono mwami kanaakulyawo malu ntambudde naye lulese bunza omukyala oyo wa Nabs Fashions era angamba muzungu omukyala oyo ainspirinze nnyo akyusiza nnyo obulamu afaayo nti muzungu njagala kati ofune ekintu kino naawe ekintu kyokola ekyo obeere ng'osobola okifunamu so Hajati weebale nnyo weebalire ddala ne Haji munnange gyali naye yeebale nnyo yeebalire ddala kubanga Haji singa teyakkiriza Hajati kubanga akola oba oli awo bino bye tulimu singa tebyandibaddeho kale bwetutyo bwe tugezaako okubanga tukola twagala tugende okudda wano ekyamazima tusisimula lukoba kubanga mainstream TV ne radio zaagwa era tezikyalinga bwe zabeera kituufu ekyo kati ebintu bize ku social media nze era nabawa channel yange nti ge maka gamwe agakadongo kamu kale bantu bange mubeere bulungi mweraba New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'osaabaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57 B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 Asatumunya, you are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment, and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo era tukozesa ba producer abalina obukugu kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa Plan B Records